abazzukulu bulijjo okuva ku nnono n'ebyobuwangwa kimu kiviiriddeko abantu naddala ababeera mu Buganda nga si Baganda obutawa bya buwangwa kitiibwa. Okusinziira ku Ssebuganda Omutaka Wilson Ndawula ategeezezza nti Katikkiro wa Buganda akola obuteemalira okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Nate abazzukulu balina okukimanya nti balina okuwa ennono n'ebyobuwangwa ekitiibwa. Wano awadde ekyokulabirako eky'abazzukulu abatuulidde ennyimba ezitali zimu mu mpya zaabwe nga kino kimu ku kisibye emikisa gyabwe. Ne administration mutandise bulungi naye tusaba Owoomutuba yaba asumika ennyimbe. Mulina omuze okutaagala kwabya nnyimbe olw'ensonga twali tetugenda kukkiriza lumbe lwa Hajji Luwaga kwaba kuba waliyo olumbe olumaze emyaka emingi. Bino byonna Ssebuganda abyogeredde Bulugu mu Butambala bw'abadde asiima muzzukulu we Profesa Badru Kateregga olw'okutumbula ebyenjigiriza mu Uganda, n'ategeeza nti bulijjo abantu basaanidde okusiimibwa nga baliko kye bakoledde ensi yaabwe. Azuule era amanye ebyo bazzukulu be bye bakola bibafuula ab'ettutumu era nga bissa n'ekika kyaffe mu lutikko. Twakizuula nti singa Ssebuganda alambula ebikolebwa bazzukulu be abo abaliko bye bakoze ebisukkulumye ku by'abalala baba basobola bulungi okuyamba abo abali mu bwetaavu bw'okufuna ekyokukola. Kiro w'ekika Omutaka Ddungu Patrick Kisekka agambye nti abazadde naddala mu luwummula basaanidde okutwala abaana baabwe ku biggwa gye basibuka okusomesebwa eby'ennono n'ebyobuwangwa kubanga abazadde bangi tebalina budde busomesa baana baabwe. Profesa Badru Kateregga wano wategeereza nti kyennyamiza okusanga abazzukulu nga balagajjalidde bye baasikira byayogeddeko ng'ekyakataabaga ensangi zino. Mwebale nnyo abaana mubaleese ku luno naye nga bwenjogera bulijjo byebusika mugenda ne musigala nga mulowooza nti byagamba bintu byokka. Naye obusika n'ennono tuzisikira muteekwa okumanya kyekozazi eki kye twagala okukola. Mwe temuddayo kweyita abato buli eyafiirwa kitaawe ne nnyina yakula. Profesa oluvannyuma alambuza Ssebuganda n'abamuwerekeddeko emiti Ssaabasajja Kabaka gye yasimba mu luggya lwe, faamu y'ente, embuzi n'olusuku byayogeddeko ng'ebigenda okuba model farm eri abatuuze okusobola okutumbula ebyobulimi. Oluvannyuma atenodde Ssebuganda ebirabo. Ndi Aginus Ntale olwa WBS TV e Butambala.